Suzan Makula nga bagenda banominate nga bakafe javazi bateka y'abakyala nga bagamba nominate erinnya lyonna ly'oyagala okukola ki okuwangula Woman Excellence of the Year 2020 tugatutula nga tugamba Women is Day ngegwa teri kye banyega tuba tuli awo leero nga bakale bagamba obukadde butaano bweddu omukyala Suzan Makula nantaba Bujjingo ya Awangudde natula wansi kati nga ffe ababubalirira nze maama we okuva le temudde makumpita dola ya mama Makula Dora wanje munnange nga bangamba kakadaka mu ekitundu kange ntudde wansi nga ntandika bigatagata nga ngamba no kanziruke abadde nzirukako mbu agenda mu bitabo nga muteega mu moloka nga mugamba where are you going nyabu you wanted the money and you what this nga atandika okunyumya basega oh my god nsanyusa nnyo kubanga abakyala benda badde nvuganya nabo munnange bamanyi nnyo kunsinga nsani Awangudde ne mubuuza abakyala kinagamba babi Kyagulanyi ne mugamba otyo nagamba n'omulala Farida nakazi ne mugamba otyo nagamba bamanyi nnyo nze munnange era nalisi abaana we bangamba nti bampandise ne mbagamba lwaki mumala obudde bwammwe mwandibilese ebintu bino munnange nga Suzan Makula mubuuze bya Buji Max nga mugamba bwabijjawa erinnya bwe lityo ly'eryani koye munnange Buji mwabali malayonze munnange akalimu kange nkagala makisi ye Makula kati liri mwabamanyi mubyasalira ebigambo njagala mpumulemu kati nenkubuulira nti omukyala yewakanya bya Buji Max nakamba yani oyo enze Buji biki bye biki yakola atya okumaliriza nga kakadde kamu ekitundu bakanyimye nakabugo nine nako kanzije nkusanze nkuguddeko olagawa ngenda ku ssomero amawulire gakuguddeko tubaddawo nga tudde ne batugamba Awangudde Woman of Excellence 2022 obugumye okay, tell me wategedde wali competing nabo no kachiri bwe kiti bachingamba yes a few girls bentero bera nabo ne bagamba wabaddeyo kino Cafe Javazi yatugambye ba nominating omukazi ina kyakoze mu society bichi ne bagamba oh okay it's a great idea jibataddewo okubanga ba appreciating abakazi so kati nze search sako nnyo birowoozo that's the fact kubanga siri ku Facebook so because era nga ndi busy nnyo ne sitakifaako kati abaana be bandaga messages ne bangamba you've been nominated abantu bakunominatinga abasajja bakunominatinga abakazi bakunominatinga so ngendolanga mulimu amanyi amalala ne ngamba okay this is good nengamba Katonda bw'akireeta nkimwebaliza era bwe kiba tekize tekitegeeza nti sina kyenkoze so era abantu bonna banominatinze oyinza okuba nti award eno togifunye tekitegeeza nti toyina kyokola era tekitegeeza nti ofailinze tekitegeeza nti toyina kyo impactinze you've done a lot and continue doing what you're doing it's a calling Katonda abakutadde mu kintu kyokola mu society you're calling kati abagize abaana abavotinze oba abalonze oba nominatinze ensonga zabadde bawa era nebaza Katonda lwaki ndi musanyufu ndabanga they feel what I do and they appreciate what I do era nga bakitegeera kyenkola bo bennyini abalonze kubanga basinga nalabye baana bawala nendabako n'ensonga ezimu nengamba oh my god I think this is a wake up call nga mbambadde ne baseemu nga nina we nafuye I think I need to do more kubanga we wabayo omwana omwagamba nti nze Suzan Makula yampa sanitary pad yampa kyangamba bwati ngamba okay I think I need to do this I need to continue doing this so njagala okwebaza mwena ababadde nominated first kyandaze nti wali abantu abalala bambi abaweereza abakola omulimu omulungi then naba nominating nze thank you so much bannange Cafe Javazi kanzije nkimemmere yo bwereza Ndakatuka kucha sente muganda wange ekya sente zitya bebe batuwadde obukadde butaano era ng'essawa yonna bajja kuwaliriza ogenda batuwadde nino baamu wali mu nsonda obukadde obutaano Katonda nalina waakola ebintu tulina ekifo kye twafunye we tulina trainingira abaana pads nga tubaleeta than ogenda mu communities ezimu abali okumpi nga basobola okujja eringa office nti atunoonya wano watusanga ekyo kibadde kyetaaga obukadde 10 okubanga emirimu gyakyo gitandika okukola era luli twali tusaba n'abaana abawala nembaga bannange tusabe Katonda atuwe ssente kyaki etuwadde kyesobola naye twetaagayo mu money kati imagine Katonda nayita mu Cafe Javazi ne batuwa 5 million era bwe bangambye ntwazi Awangudde secretary ne mugamba tandika okutematema ssente zigende ku kizimbe Dora Jimmy's wabuukidde mu lwakuba Dora Jimmy's tabuuseemu
Dora Jimmy's ogenda yigas okola sanitary pads reusable ku bwereere tukusasulira tugulira materials n'abayigiriza ffe tubaleeta tubasasula noyiga ku bwereere ojayiga otunga ojayiga okola cake ojayiga okufumba ojayiga osiba enviiri n'ekirala tugenda kuba tubeerangayo ne get together zaffe nga tubeera ne fellowships so that 5 million egenderawo mu sanitary pads. Yeah. Reusable sanitary pads nabaana zibakozesa ne baddamu ne bawoza. Sanitary pads it's a basic need bananga abakyala abali eyo ne government. Ekisemberayo ddala mama wange omulungi naye nga DJ Buji Maxi watukoze otya? Ani oyo? Wanji mama? Yani DJ Buji Maxi. Yani. Watukuba muziki muganga. Kankomewo ddala. Somero. Motoka mulungi. Oyo yani oyo ali awo. Nkoyo obuzaabuziba oba muli mu ngusuulewo. Wama si yakubya akasembyeyo. Ogenda kigatagata ng'owulira okubuzaabuziba kuko oyo oba ntambule ngende bakube w'ennyimba naye neekalakasa mu kyewakanze sitima nakabugokola.